basula muloja nawe nsumwa ogenda kunzimba kikati neddo ogenda kunzimba osula muloja ogenda kunzimba oyina bwino bakuwasa bwe bagobolira badereva ba taxi ku stage ye bwayise bavudde mu mbeera ne beerangira obutaba nawe basula beerumiriza okusula muloji osula wannamiro mbitebe wepakira kunze wasula wannamiro wepakira kunzimba kikati neddo ogenda kunzimba osula muloja ogenda kunzimba oyina bwino bakuwasa bwe bagobolira. Bino bibadde ku poliisi y'e Kawempe mu lukiiko olwayitiddwa Gabizi Alex RPC w'e Kawempe mwe yayitidde abakulembeze saako ne badereva ba taxi ba stage y'e Bwayise okusobola okumalawo obutakkaanya wakati w'abamu ku badereva n'abakulembera stage era lwetabiddwamu ne Meya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi. Amannya nze Kayanja Ronald nga nze muwandiisi w'olukiiko lw'e Bwayise. Ensonga ezituleese ku poliisi wano komitinga afanda RPC owa Kawempe zikwata ku bukulembeze bw'e Bwayise omuli okunyigirizibwa kw'abadureva kutukulembera nga n'ekisinga obukulu beemulugunya ku ssente zaabwe zibaludde nga tebafuna omuli ssente za welfare. Emmanuel Sserunjogi Meya w'e Kampala annyonnyodde ebituukiddwako mu lukiiko era n'akubiza baddereva okukolera awamu. Olunaku lwaleero tubadde tubuufuba nga tuli wamu ne RPC okutereeza ekitundu naddala stage za taxi Bwayise zirabika nga zibadde ababadde n'obutategeeragana naye ekyomukisa omulungi tukimalidde mu kukaanya tukkiriziganyizza nti bonna abavuzi ba taxi balina okumanya enkolagano balina okubeera ne tolerance nti nsobola okugumiikiriza munnange mukole ate mubeere banjulukufu kyekikulu ekiriwo era kyetukkiriziganyizza bateeka okukkiriziganya okukolera awamu bateeka okubeera abanjulukufu mu byensimbi basobole okukulaakulanya omulimu. Bano bawakanya ssentebe Nsobya Francis era bannyonnyodde ebibaluma ne basaba bafune omugabo gwabwe mu butuufu bwago. Tetwagala stage y'e Bwayise okutereera buli ssente yonna eryazamanyiziddwa driver agifune ssente ye. Ekyokubiri fenga naffe abakakiiko abalondebwa tulina ssente zaffe zetubanja zitatuweereddwa okumala ekiseera kya myaka 2 n'emyezi oba ssente zaffe ezo tuzeetaaga. Badriver banyigirizibwa buli ayogerako oba ssente zaakubibwa. Omulimu gwa taxi abantu babeera n'amasitages gaabwe nti bano bagwa wano bano beenaakulabye bano Kawempe naye ab'e Bwayise ng'ab'e Bwayise balina okuganyulwa ku stage yaabwe n'omugabo gwabwe nga balina okufuna mu mazima. Nsobya Francis ssentebe w'abaddereva b'e Bwayise ategeezezza nti bano bannakigwanyizi abaagala okusuula ekibanyi kye era nti waliwo ababali emmaaso. Nze Nsobya Francis chairman wa taxi wano e Bwayise naye nga omulimu guno gwendimu ogwabwa ssentebe nguluddemu kuba nakalondebwa mu bisanja ebiwera nga 3 kitegeeza nti abantu okunonda mu bisanja 3 byenkola babyagala era byenkola nina we mbatuusizza bibazimba ate era nina we njagala okubatuusa ate era nja kubatuusa wabula baba bagamba ebigambo ebyo byempulira mwogera mwe bannamawulire bakyayinza okuba nga beenoonyeza byabo bano abantu be bayita bannakigwanizi oba abayagala okuba nga basuula ekigendererwa kyange oba okusuula ekibiina kyange n'okubaako bwe mbadde njagala okukizimba okukituusa we njagala okukituusa.